Endobeso. Mutabbizi yaba ayingiddewo akadde kano kennyininyini. Kale katulabe. Nkulamusizza mwami Mukiibi Ssebo. Kale muganda wa. Ssebo yenze Kadima Namanja ne Kaboggoza tuli ku Bell FM ekintabuli ky'omuziki mu Mutabbizi. Annange nina ebintu ebintawanya ndi mukambwe ndi muzibu nnyo. Tokambuwala tusooke tukakkane obukambwe tebujja kutuyisaamu. Tugambe ekintu kiwaliwo ekintawanya kinjagala okukolera kirala si ku biiti okwo. Kiki? Nina omupakasi bamuyita Justus. Mupakasi. Gugwa omukozesa. Endi nange ndi mupakasi era. Wangi? Nange ndi mupakasi. Mwenna muli bapakasi. N'omusajja njagalira mukazi wange napaka bakwata emirundi ebiri. Mwami Mukiibi. Kankubuuze muli bapakasi mukola ku faamu ya muntu kiki? Tukola ku faamu ya muntu ffenna. Musula wamu oba musula wa njawulo? Tulina abantu ba njawulo. Musula wa njawulo. Omusajja njagalira mukazi wange naye muwonize ebbanga ddene. Aganya okuva ku mukazi wange nakabakwata emirundi ebiri. Emirundi ebiri? Ebiri. Nga bali mu kikolwa kiki? Abali mu kikolwa ate agalya mu nju yange mwennyini. Mu nju yange singa amutwalako ewo ogambako nti kale. Obujozi nga bw'amaanyi. Omuyinamu abaana omukyala? Abaana basatu. Kakati gwe wamukwata wakola ki? Owaaye mwami Kadima. Njisebo. Nazimanye ennaku yange. Sina kye nakolawo nze najja kupakasa nga bwe naabireetamu egundi mukama waffe ayinza tugoba. Kitangana okuteekawo ogundi gundi naye nga njagala omulaalase ku biiti. Mulaalase ku biiti. Si kulaalaasa mpozi kuba ndabako ennamba wano eriko Justus. Oyagala tumukubire oba kumulaalaasa? Mumukubire naye n'okumulaalaasa mulaalaase. Bw'atangenderere ekintu ekikuva ku mukazi wange ajja kulaba ekinaavaamu. Nedda togamba nti ajja kulaba ekinaavaamu. Embeera tukwataganya mpola mpola n'etereera. Muganda wange nkubuulire. Nze mmanyi kyendiko. Nina obulumi bungi nnyo ku mutima gwange. Naye nga tusobola okukikwata obulungi ne kiggwa. Gerako naye. Naye bwe anaaba agaanye okuwulira. Amawulire mujja gasoma ku biiti kye naamukola nze naamanya. Nedda Ssebo togamba nti kye naamukola kye. Nze nkubuulira amazima kye naamukola nze naamanya mujja gasoma ku biiti. Nedda saagala ngenda kukuba essimu naye saagala ate okange. Sikukanga muganda wange. Nkitegeera naye kubikwata mpola nga bw'ozze tukikwate mpola. Bw'oyogera nze namugamba ebbanga ddene nga muwoni nga naye asigaanye kukiwulira. Ate mukazi lwaki toyogerako naye? Gweyogerako naye? Mukazi wange n'omukazi njagala tunenye sayidi bbiri. Sayidi yeono Justus gw'oŋŋambe ne ya mukyala wo. Oyo alina obuzibu oyo mukyala wange talina buzibu. Talina buzibu mukyala wo? Mukyala wange talina buzibu. Kati lwaki ogamba nti ono alina obuzibu yekka? Anti yalumba oli n'amuteekateekamu obuntu nti omusendasenda. Mukazi naye mbadde ngamba naye wandyogeddeko naye. Mukyala wange omulaba oyo? Namukubako omulundi gumu naye nasanga Justus ali mumuwooyawooya mu lumonde. Ng'amukola ki? Ng'ali mumuwooyawooya mu lumonde. Mu lumonde? Mu lumonde. Ennimiro? Mu nsiko. Kiraba. Okay, kale tovaako nno kankubire Justus. Kwoli? Endi. Hello. Justus. Hello. Justus. Hello. Nkulamusiza Justus. Essimu yo tewulikika bulungi ekolokota. Gyebaleko Justus. Kale Ssebo nawe gyebaleko Ssebo. Awo mpulira. Essimu yo erimu ekitokota mukama wange. Kanzire mukubire. Ndamu okube. Alimba ajja kuwulira ayagala oba tayagala. Alabika abadde tawulira oba yeebuzaabuza. Hello. Justus, kati ompulira? Mukama wange nku. Gyebaleko Ssebo. Kale Ssebo nawe gyebaleko Ssebo njogera n'ani ono? Kale bampise Kadima Namayanja ne Kaboggoza tuli ku Bit FM ekintabuli ky'omuziki wano. Ssebo? Ssebo. Waliwo omwami wamuyita mwami Mukiibi atukubidde essimu. Ssebo. Atukubidde ng'atugambye ku nsonga za mukyala we gw'oyagala. Nti mukyala we gw'oyagala atugambye nti omwagalira omukyala mwami Mukiibi ono mupakasi naawe atugambye nti oli mupakasi muyinawe w'omugagga we mukola. Kakati n'atugamba nti omwagalira omukazi ebintu ebyo si birungi. Mukazi ki? Mukyala we atugambye mukyala we. Mwami Mukiibi talina mukyala. Wangi? Talina mukyala. Alina ki? Njagala mufune enjawulo wakati w'omukyala n'omukazi.
kakati ssebo alina ki wangi nti alina ki era kyenkana oli naye alinga naye ayendako omwende omukazi watogendanga waabwe kumwanjula taba mukazi wo Justus njagala tukwate empola ensonga zino atugambye nti omwagalira mukyala we ne twagala okukukubira nga twagala tutegeere obujozi muba mutya nga mukole wantu wamu ate olina omwagalira mukyala we nange nkuzeemu kimu nti talina mukyala kakati ssebo ogambye nti amuyita atya amwendako bwenzi era oyo naye ayendako mwenda abayita abakyalo ogenda ewaabwe yagendayo bamumanyi gwanagani tagendangako waabwe anti nze mukibi mumanyi kati gwensinga mukibi gwenkola naye wangi ssebo oyinza okunsinga okumanya mukibi kakati okubanga tagendangako waabwe kikuwa lukusa omukazi gwe yazaalamu n'abaana atugende nti amwinamu abaana 3 omukazi atali mwanjula atali muwasi aba wafenna ku nsi tugende mpola mpola ekirala mukulu mbadde njagala omanyi waliwo enjawulo wakati w'okwagala omukazi n'okunyumirwamu mmoka ssebo ntegeeza mmanye nze oyo nyumirwamu nyumirwe simwagala nti bweyogera ssebo tuli ku mpewo za leediyo sifuddeeyo kubeera wasazeewo okujja ensonga tuzimalira awo singa yaŋŋambye mu bulungi ensonga azaagadde awo anti amaze ebbanga ng'akugamba nga naye towulira anti engeri lwaki namugamba nze engeri lwaki aŋŋamba omukazi tamwanjulanga omukazi kati anyumirwa nange bwe nnyumirwa fembi munyumirwa bunyumirwa kati n'ekisinga okumuluma kiri kimu kwe kuganziza omukyala ewuwe waka n'omuleeta mu nju lwaki omukyala yaŋŋamba waali wawe naŋŋamba twenyumirwe nze nyumirwamu nyumirwa mukazi we simwagala ate kakati weyagamba nti wawe gwe tomanyi nti ono wa musajja ate kati singa wa musajja mukibi yali nkutte wangi ssebo singa waka wa musajja mukibi yali nkutte obeeranga ne mukazi wo n'olaba nga akuvuddeko ng'ayenze ku mulala manyi olina ebitatuukiridde ayinza okuba nga kibi omuliro gwe ebikondo bisipaakinga omuliro sebo Justus wanjogera n'ebisipaakinga omuliro sebo njogera n'ani ono mukibi njagala oggwemu obutategeera omukazi njagala oggwemu obutategeera omukazi gw'otawasanga gw'otayanjulanga waabe taba mukazi waba mukazi wa ffenna Justus oli musiru asanga yanyumirwa mwoyo omukazi tumunyumirwamu nange nyumira n'omuliro ajja kujja amunyumira okuba tomuyinaako bwa nannyini naye musajja gwotegeera bulungi ddala nze mmanyi nti ntegeera bulungi era nekakasa gwoyinza okuba nga totegeera akireminga ekintu kyotasasulanga kyotafunangako lisiiti yakyo gwe tutegeerera ddala kuba omukazi wenazaalamu abaana 3 gugamba otya mbu nsipaakinga omuliro ebikola tufuna enjawulo wakati w'okuzaala n'okukwasa si buli gwe bazaddemu nti aba mukazi wamu tolina magezi wazaala buzaazi oli muzaazi toli mufuwase tebatomuwasanga muzaala mubuzaazi nange nyamuzaala munomulala muzaalemu Justus zijeko esimu eno naye kisebo ojja kulaba bannange Justus naye gwe tolimu yadde n'akatya n'akamu ate nti yaki ku mukazi atali wuwe omukazi atali wuwe ate omusajja omukazi gwagambye nti amwinamu abaana 3 owange buli gwe baazise mu mmotoka abaye yagigula ani yagamba nti okusula musaba ofuuka jjembe endeka nnyumirwe ate nkyanyumirwa paka lasi naye ssebo nsense eno si nnyangu halo ensansa ugigenze gitya ne kadima namayanja ne ankukabogoza ku 96.3 beat fama ekintabuli ky'omuziki BFM bana mabali tuweereza nkale birungi yenze birungi ebuwambo kadima naye bannanga omusajja oyo okujja amuweeredde bulala kadima yani badde ava ku mukazi wa munne atugambye mujja gasoma amawulire zirimala wangi ono musajja wa kabaka nga bulijjo basooka kwavula na mama Okota okuva y'ekirina Empigi district esebo nkuba essimu eno n'obusungu ate erudda n'empulira essanyu nze binsobedde kuba bonna omusajja ono nga mujozi nnyo ate n'oli yayogedde ebigambo ng'ate bisanyusa ebikata bya munne kaakati byali bibye tebaabiyiringula benno bimalawo naye obujozi bwodde eno omusajja mujozi nnyo era yeegendereza oyo mufu wajjo bamumaze tukkiriza kutwalira amateeka mu ngalo BFM kadima Barnabas ambasada w'abaluuli obawulidde ngawulidde naye Justus wanaleero ebyo ave mu kuliisa ebijanjalo ntise mwana ayinza okugendera mukyali mukambwe ave ku maali ye mwana musajja muwulidde ng'ayogera limu n'akananaagirira kale BFM
Kadima. Wanji. Nze Bwakwala Manzani ndi Busiika. Obiwulidde. Bannaye mbiwulidde naye ekisajja ekyo kijozi. Ate ekinagwa kuba Busiika bajja kisalako. Ojja kiwulira bagambye tetayite Busiika. BFM. Kadima. Wanji. Webale kueleza taata n'ennama yanja mundabire. Yesebo. Nze kiyimba tone ndirambu ku mwalo bukakatene waffe Masaka tunyumirwa nnyo endobese eyo naye. Nze ngambono anyanyini mukyalo yamuzaalamu abaana. Abansoni wengo wafunye oli wa mututoga kuba bonna oli neetagenda wangaala naye. Omukazi yalonoonesa abwensoni wajja kufuna omulala nze kiyimba tone ramu ku mwala awangaale nnyo kabaka wange. Awangaale nnyo masomo gicuculuku mannantale badaffe ab'elambu mwe bali okutuwuliriza ku mwalo n'ab'eggolo. BFM. Mwami Kadima. Semwemba. Webatuweereza mukadde wange. Kale. Ne bannange mukulu. Oyo omusajja ne nga mujozi nnyo. Mujozi obuwulidde. Musajja mujozi mukulu Kadima taata mukama akuume. Kale bannange tetusobanga kusuka ku wano paka enkya inshallah nze nkomawo n'ennyimba ziri mwenda ezisinga okwokya tubagamba fona nti musule bulungi mweraba. Tega beat kwama buli kumacha. Omwami yakwatidde mukyala w'embwenzi. Yesu Kristo muganda wa mukunje basema. Mukulu John akwatira mukyala w'embwenzi. Gwalinamu abaana babiri. Musiko mulogi wakawa mu nnyumba ey'omusajja. Mama. Ati muna mukazi nga naye yekwanya mpola mpola nga yeetereza. Naffe twalese John ali awo ne mukyala wa kyamwegayira n'emifaliso. Ng'agamba nti muneesonyiwa. Sijja kuddamu. Omusajja mbwenzi. Tukunja nakachwa na mot. Beat from Ma. Ekintabuli ky'omuziki. Ekisinga.